Breaking news. Waliwo story esatu ezitambula. Ebbiri muzimanyi, emu temugimanyi. Ebbiri ezitambula esooka, Dr. Musenero yakwata milioni za Uganda 88 n'agenda agula emmese. Kyanyigiza bannayuganda. Maama nnyabo. Ekyokubiri twamazeeko weekend waliwo omuvubuka yagenze mu nnyonyi eya Uganda n'atundiramu enseenene. Video ne zitambula abantu bakidiscussingako. Kyokka nze nina story ey'okusatu. Ronald Mayinja eyali owa Eagles kanaafuuka wagolode ne band eyali mu People Power n'agenda mu NRM yafunye omulimu ogwa National Water and Sewage Corporation. Comment egenda okuddako olinga amaze kiwulira agenda kubuuza ebyo bitugasizaawa. Kitulaga bannayuganda betulimu abaagala ebyonoonese abaagala ebyekisiru n'ebyekigwagwa. Boogera ku development n'achievement tebaagala. Boogera ku kintu kyonna kyonna ekikulaakulanya tebaagala. Leeta enseenene bazaagala bajja discussingako. Leeta emmese bajja discussing. Kakati first of all, before we talk about Mayinja, tusooke twogere ku mmese. Bannange muleme kubeera abantu ba wansi. Mujja gamba Dr. Tyanyo awuliriza nnyo government ya Museveni. Mmese kika kize baaguze. Gwe mmese z'omanyi eri yakulumira Nika, yakulumira Boxer. Emmese gy'omanyi eri yakulumira Lumonde gwateeka mu cupboard. Yaluma ku majigo. Ni mmese kusinzira ku kika ky'emmese kyegenda okukola. Wali emmese ezitegulula bomu. Waliwo emmese ze bagezaako eddagala. Waliwo n'emmese za milioni $10. Naye lwakuba gwe emmese z'omanyi bwe buli obumese obuli wansi mu mito gy'entebe yo eri mu kitanda wansi. Kati kitulaga bannayuganda abaavu abanaku abazibu. Tuzze ku Mayinja. Mwali mmanyi Mayinja agenda kufa. Bannayuganda kasita oyawukana nabo n'okwata ekkuba eddala nga bakubika rest in peace Mayinja. N'osanga n'abalala bavuma akamayinja akalabe kagenda kufa, kasiru kazunga kamooro katraitor kaki. Naye ogenda okutula abantu 10 abali mu kuvuma omusajja oyo nga tekuli n'asaana kubeera house girl we. Mayinja nkuyozaayoza bwe balufuna omulimu. Nze njagala nnyo achievement mbulamu bw'ensi eno. N'aba opposition be mulowooza nti sibaagala nina ebirungi bye mbamanyiiko. Lwakubanze nabagamba nsajja ku kibuga kusinika manyi. Sajja kwogera bya kisiru, sajja gobera lumbuye, sajja gobera penge, sajja kuwuliriza Seggirinya byayogera, najja kola bintu bya mukasate nfune sente. Maama wange nakyo bagyali. Kati achievement yonna ey'omuntu gy'aba afunye njigoberera kubanga nange njagala achievement. By the way, nzomu ku bantu abasinga obunaku mu Kampala. Kubanga bwe neeyita omugagga kweno level mba musiru. Kyokka ate bangi bensinga kati buno bwe buzibu. Bannayuganda beegamba nnyo abantu bali ku level nabo. Nti omuntu asobola okuteekamu data wa mutwalo mulamba n'alaba lumbuye. Naye ate n'ateekamu data adi campaigning ekkanzo balimo mu award. Oba n'ateekamu data ogobera Mayinja okumuvuma n'ofuna obufaananyi abuteeketeekeko emitwe gy'aballa, emitwe gy'embizzi bw'ateeke yavumise Mayinja. Naye abasajja bano be mulaba, there are some people bantu abalina kye bali mu society bw'obasemberera. Era neewuunya abavubuka kati ngenda kubawa ekyokuyiga ku bantu basatu. Asooka ye Ronald Mayinja, owokubiri ye Bebe Cool, owokusatu ye Balamu Balugahali. Ronald Mayinja mu kikula kye musajja wa nsonyi. Naye bw'omusembera wano ye muntu gwe weetaaga okwogerako naye kubanga alina experience. Ekisooka abalowooza nti Mayinja mwavu mulimba. Kyokka ate Mayinja mwavu kubanga buli muntu alina level kwatuuka nga mwavu ng'ayagala okweyongerayo. Kati mu level y'okweyongerayo abaavu baba bakusikodde ku level yaabwe. Kyokka ate nga gweyagala kweyongerayo. Tugeze Mayinja ayinza okuba yeetaaga milioni 15 buli lunaku okukozesa abakozi bakozesa ku mirimu gye n'obulamu bwo bwa bulijjo nga yeetaaga milioni 10. Gwe milioni 15 z'okuŋŋaanyiza emyaka ena ng'oli bweru okola. Yazeetaaga buli lunaku just mu mirimu nga capital gwateeka mirimu kusasula abakozi kulyako kutambula buli lunaku. Naye n'osanga nga kikwanguyira okutayipinga n'omuvuma oli musiru kalabe kagenda kufa. Kitegeeza teweegomba. Ekyokubiri ye Bebe Cool. Bebe Cool oyo gyo yagambye nti asinga Diamond. Bebe Cool kituufu asinga Diamond mu ndowooza ye kubanga Bebe Cool is a corporate man, mwana wa mugagga akulidde mu fulaati. Endowooza ye takkiriza Bebe Cool naye yennyini akimanyi nti Diamond yamusinga. Ni lwaki agamba nti amusinga? Nti ye Bebe Cool takkiriza, is a corporate man, tayagala gw'omujerege. Ojja kwesanga nga Bebe Cool experience gy'alina oba Mayinja gy'alina ng'ogyetaaga ng'ate bali free osobola okugenda n'okola nabo appointment n'ogera nabo essaawa waakiri 2 ne zibaako ze kikuyamba. Naye bannayuganda waakiri alaba Bobby Yanga
oba alaba ka live akali mu kumulimbako omuntu ali ebweru w'eggwanga simanya musiriki simanya weekolera ali mu kwogera oli nadda n'alaba weekolera byayogera Mayinja bw'aba akoze video omusiru bebekulu musiru kirabe n'amalevu naye the truth is you are missing a point kubanga abantu bano batusinga ffe tubadde nabo kumpi bebekulu myangamba twali kula bonita nangamba Dr. T obuzibu bwa way back 2018 nanga nti obuzibu bwa kati nga gwe Dr. T oli muvubuka mugezi twali twogera ebiseera ebyo naye oyagala okusanyusa nnyo abantu bwe mwenkana omuntu buli wasanyusa abantu bwe yenkana nabo abeera mwavu hamu kigundu yangamba lumu Dr. T video gye wakoze na video gye nalabyo gye wakoze wagikoledde baavu banno to make them happy you are impressing your fellow poor people nentandika okumanya ti Dr. T wano wendi nankubadde nnaka achievement kendiko nina okwongerako olekeraawo okugirega abantu nga Mayinja tolina kyomwenkana that's the truth musajja mukulu aluddewo mu fiduzi ez'enjawulo ate olwokuba ti yagenda mwendale tekitegeeza nti gwamutwala mu kabuyonjo nedda tekitegeeza nti omusinga amagezi abantu gwe boolowooza nti tebalina amagezi balina connections ezisobola okuyamba mu bulamu kyokka ate abantu boolowooza nti bamakulu nnyo tebalina wadde connection obulamu tutambulira ku connections tutambulira ku experience z'abalala tutambulira ku warnings ne instructions z'abalala abaludde mu fields kati ate ffe wano mu Uganda betujerega kubanga simple babuzi ba Museveni omusajja owokusatu gwe ngenda okwogerako ye musajja gwe bayita Balamu Balugahale wano wansi w'enjuba tewali musajja muyaye nga Balamu kyokka Balamu aliko ekyokuyiga nze bbanga lyonna lyentabodere Balamu ku mikolo gy'abakulu Balamu asobola okutuuka ng'abantu bonna batudde eri buli omwana onoonya kafo wanaatuula kali corporate Balamu n'akwata olweyo n'ayera Balamu n'asiimula Balamu ayinza osanga abasiimula ku hoteri n'asiimula nabo mu bisaati by'eggo by'omuvuma kyokka Balamu bw'ayimirira mu maaso g'omukulembeze w'eggwanga yo leka guta Museveni gwe gwolaba ataliimu magezi omanyi njagala mbabuulire Museveni talabika Museveni buli muntu gwolaba aleekaana gwanoonya ne bannaddiini nabo bonna b'owagira ye yabaleeta ekitegeeza musajja w'amaanyi ne Balamu asobola okuyimirira mu maaso ga pulezidenti sekondi 43 n'alobinga biliyoni 3 ng'akozesezza ekitiibwa afunzizza ebigambo birimu content yamala ng'ate ali on point n'atuula wansi enkya ne bagamba Balamu yatubbye n'osanga abala gwe b'omanyi ng'abantu ne babakwata batwala ewa Museveni oba mu opportunity yonna nga tebasobola kuwogera badda mu kwesesa tuve ku Museveni kubanga ye mukulembeze wa byabufuzi olwaleero singa bakusitula okubaako pano y'abantu b'osinkana opresentinge project yo oba okole interview can you stand up fluently n'oyogera n'abantu abo ne bakuwa omulimu nedda owokuna ye full figure mukazi muwemuzi ayina shida ze nnyingi ng'obulamu bwakulidde musinza kumunenya bingi besinza mumunenyaako naye ate mumunenya kubanga kyekimuwemuza nga ayina abaana kyekimuwemuza nga wagira gavumenti abaagisiga ekifaananyi ekibi ne full figure buli connection gye weetaaga wansi w'enjuba eri mu ngalo ze njogedde ku bantu bana njogedde ku Balamu nenjogera ku Ronald Mayinja eyafunye omulimu mu ministry mu National Water and Sewage Corporation nenjogera ku Bebekulu nenjogera ku full figure abantu bonna boojerega boolabanga abasirusiru be bantu beweetaaga mu bulamu bakubeeko be bakukonnekitingako oba bakuyigirize engeri gy'olina okukonnekitingamu n'okukolagana kuba emirimu gino gye tukola twetaaga connection oyinza okuba wasoma amazzi oba okuzimba oba okulima nga tolina connectinga kyokka nga Mayinja gw'ovuma singa oba omutuukiridde alina akasimu kayinza okukuwa n'okuba awantu obulamu bwonna connections ebyo bemuwoza munatuta ebisaati ku reception ne bangoba musiri mu Nyankole bya kisiru you need to be connected anywhere okubaako kyokola kubanga that's the world eyo ya Africa eyo yensi yonna so mwe mwenna abajerega opportunities mwebale naye ebbanga bwe liryetooloola ojja kugamba had I known a slogan of fools Mayinja nze ndi musanyufu n'omulimu gwafunye Mukama akuwa omukisa kola emirimu gyo ate naffe tu inspiring ebigambo byonna byombuulidde nga tusinkanye mbyebaza era neewuunya n'olaba ako ka Mayinja n'olaba avuma ka Mayinja bambi nga ssente zoonoonye emyaka ena Mayinja azisaasanya mu sekondi ya 3 nga n'amagezi n'experience gy'alina simple because awagira enaalemu ekyo kimukuyisa omusiru
kyokka ate bwe mba nkola vidiyo zino sizikolera nsi yonna, nkolera abo abatono kuba ku bantu 10 kubaako omukulembeze ogwo. Vidiyo omugiraba abantu 10,000 manya kuliko abantu 10 benjikoledde simple bammala. Mayinja webale ye ambassador wa National Water and Sewage Corporation. Mayinja musajja mugezi wakubemba leye musajja mutonotono ayogeranga abakazi naye musajja muki bala moyo nja kudda mu basomese ne bebe kulu ne fulu figa abasajja abo nze ntambuddeko nabo nimbako byembako pako ate binyambe kyokka sina kyenjigidde ku seggirinya. Attention y'abantu nga nnene. Kampala najja bwongo. Kampala najja bwongo ate najja nani najja kukola ssente.